Ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga birimu kwetegeka okulaba nga bafuna abantu abatuufu abanaabakwatira bendera mu kuvuganya mu bifo by'obukulembeze eby'enjawulo mu kalulu aka bonna ak'omwaka ogujja. Kati enkya ya leero ekibiina kya FDC nakyo kyanjudde enteekateeka zaakyo bagiyite roadmap egenda okugobererwa mu kusunsulamu abanaagikwatira bendera mu kalulu kano. I take this opportunity to launch the Forum for Democratic Change Roadmap 2025-2026 attached with guidelines. I therefore launch it. Mu kwanjula enteekateeka eno akulira ebyokulonda mu kibiina kya FDC Boniface Toterebuka Bamwenda akakasizza nti okutandika nga 3 omwezi guno abantu ab'enjawulo lwe bagenda okutandika okuggyayo empapula ezinaabasobozesa okukwatira ekibiina kino bendera. Abo abakyegwanyiza ebifo ku mitendera egy'enjawulo baddembe okujja ne bakima empapula era kitebe ekikulu wano enajja nankumbi okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokutaano. Ono mu kwogera ku eri bannamawulire ng'ayanjula enteekateeka zino ategeezezza bonna abandiyagadde okwesimbawo ku kibiina kya FDC nga bwe balina omutema gw'ensimbi gwe bagenda okusasula wano ng'eyeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga wa kusasula obukadde 5, omubaka wa paalamenti emitwalo 10, bammeeya ne bassentebe ba zi disitulikiti emitwalo 5 wamu n'ebifo ebirala. Oyagala kukwatira ekibiina ebendera wesimbe ku bwa pulezidenti bukadde 5, oyagala bwa MP mitwalo 10, oyagala bwa ssentebe bwa district oba bwa ssentebe bw'ebibuga na bino ebinene mitwalo 5, waliwo municipal ne divisions bameeya abo ku lulengo olwo emitwalo 2. Kati bano bakansala wa Muluka wa Gombolola agenda ku district abo bakansala abo bonna beerusi basentebe ba byalo bwerere. Bamwenda ategeezezza nti enteekateeka eno yakugendera ddala paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ng'era basuubira okulonda n'abakwatira bendera ku bukulembeze bw'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu. Lukiiko Tabamiruka lwe lunaalonda anaakwatira ebendera ekibiina kya FDC. Olukiiko Tabamiruka lulina okutuula ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu. Ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu eggwanga tujja ddyanjulira anaaba yeesimbyeko akutte bendera ku lw'ekibiina kya FDC. Bona asabe bonna abalina ebisaanyizo nga bandiyagadde okwesemba ku kifo kyonna eky'obukulembeze okwesowolayo bagende basseemu okusaba kwabwe. Kubanga tebikyali kati ekigaana okwesimbako ng'oli memba akaadi ogiwaddeyo oli memba w'ekibiina tugambye wano bwa kansala bwerere biki sente buno obusente bwa munyoto era awo n'ogamba nti ekibiina kya FDC nkiwagira n'abula we neenyiga. FDC ky'ekibiina ekibadde kivuganya gavumenti emyaka 2 miramba nga kizze kisimbawo abakulembeze okuviira ddala mu mwaka gwa 2006 Dr. Kizza Besigye bwe yabakwatira bendera nga kati wetwogerera ekibiina yakyabulira n'ababaka abalala nga kati eggwanga lirinze kulaba oba banaafuna ettutumu nga lye balina emyaka egiyise. Peter Wandeme yabaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu. One Uganda, one people, one people, one Uganda.